ge tuinawo kino tekiri fantastic njagala obategeeza nti kati olutalo lulabika luzzeemu ne lusituka buto Vanessa ne Bruno K yasoose n'awandiika ku mutimbagano gwa Facebook 1 hour ago n'abuuza nti bannange ekiri ku page ya Galaxy mwakirabye abasinga kufenga tetunaba kukiraba ne tuddukayo tulabe kiki ekiri ku page ya Galaxy wabaddeyo ka video nga kalaga omukyala at a distance ng'akutte omuti kyesitayinza confirminga yabadde enjaga yabadde sigala oba yabadde olisi ng'ali mu kugisika bw'ati ng'anywa era Bruno K amaze ka video kenyini n'akapostinga n'agamba guno omusango gugenda kumbeerera mwangu. It is going to be an interesting case. Ngezo okulaba abantu mu comment section nga babuuza bannanga omuntu yete yeeyo kyemu bwe tuba nga tuli mu parental wars ku ani ayina okuba n'omwana video ngezo zikozesebwa mu kooti okukakasa nti kituufu tolina mental stability esobola kubeera na mwana omuntu anywa enjaga mu kooti oba sigala basobola okugamba nti munnange gwe obwongo bwo oli addict omwana ojja muyigiriza ebiragalalagala. So Bruno K awe tuli yagamba nti guno omusango gugenda kubeera mwangu eri balooya be. It is going to be an interesting case. Enjaga ya ex wa Bruno K tetugenda kubeera nga tugyesibako. However, kankwe akatambi ku Samantha naye gwe bagamba muni yali akozesa enjaga. However, ebizibu bya Samantha byo biralamuko omuntu yali afaanagana bw'atyo okubeera nga kati afaanagana bw'ati nga wosobola okubeera nga omulaba. Kansooke nkuwe ku nsonga ze kubanga nazo baali bagambu zirimu kenjaga. However, fa following story ya Samantha okuba gyatandikira paka kati bwali sisuubira nti mulimu enjaga. Baliwo naye olwokubanga omuntu aleeta propaganda n'agamba nti Samantha akozesa enjaga gwe wakanda b'emirundi emeka nga nkozesa enjaga ekirala ne bw'oba wandabye nga nkozesa enjaga kati enjaga yalagawo mbuulira just sirina sente zikibanga it is okay naye ate sifaanana bubi. Nebaza nnyo omuvubuka ono ambeezaawo n'abavubuka abalala bana bagenze kukola bakola chapati. Atulabirira wano eno ffenna. Omuvubuka wanzikiriza buwangwa na nnono naye. Ekitono kyalina yasharingako naffe era nammwe abatukulira emifaliso bambi mbeebaza. Naye omuvubuka ono asobola obbabuulira the truth as in alibeera forever ne bavubuka bababeera wano eno. Alibeera forever. Ye n'abavubuka n'abaana abalala betubeera nabo basobola okunjulira bwe najja nfaanana. Najja no nga buli omu abeera ntunuulidde nga baneiba bonna batunuulira nga ninga ngoba akakiye nga ninga ng'akawanga gwe kyondabako ng'enjala ennuma nga mwana enjala ye yali ennuma ng'enjala ennuma mbw ate Samantha yeetaaga rehab. Teri kintu kyannumanga ekyo. Nengamba n'omwana owange. Tombuulira musumba. Abasumba balina abantu bebakolera siffe.